Mukama akuongera amafuta, akuongera amagezi. Onsabidde Sara ya reunion yange n'abaana Mukama beyampa be nazaala. Nkusabira Katonda nga bwali omulamu nange, Katonda akuwa amaka. Nkusabira Katonda akuwa amaka, Katonda akuwa omukyala atafumbirwa celebrity. Afumbirwa Wilson Bugembe. Omukyala atagenda kwejjusisa. Ozaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, kubanga Bible bwetugamba mu Yeremiya essula 29 nnyiriro olwokutaano olw'omukaaga etugamba okuzimba ennyumba Mukama agikuzimbidde, etugamba okusimba ensuku aw'okulya emmere olinawo, etugamba nti ekyo nga kiwedde tuwase abakazi. Era Bible egamba kuwasa abakazi mulembe guno ogwakyama ogulimu abali b'ebisiyaga ng'oli agamba yawasiza nenga wasiza musajja munne, ekyo kigende mu nsenyi enkalu ate ne Mukama akyokereyo. Owasa omukazi muzaala abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala, naffe tusanyuke tugambe tulabye Bugembe n'omukyala n'abaana mu linnya lya Mukama Feso. Ekyo kibeerewo nno mangu, tuleme okuddamu okujaguza nga tucelebrating ennyimba ng'oli wekka. Katonda akikole. I'm not joking at all. In prayers they don't joke. Katonda akikole mu bwangu, emyaka gy'otuuseemu gye egy'okuzaala ofuna omuntu akuyita taata nga si wa chachi batuyita baddadi naye nga baana ba Katonda, ne tugamba omwana owuwo mu ntumbwe. Kusabidde embaga eyo, era nange ndikola contribution ate ndigibeerako mu linnya lya Kristo Katonda ng'atuwadde obulamu. Katonda yongere okugaziya ensalo zo, abakulu bonna b'oyise bakiwuliriremu emirembe, bajje mu concert baveemu nga emyoyo gyabwe bagiwadde Katonda nga twali yejjusa. Uganda yonna tugiyise okubeera mu concert mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.